omusajja yali yekka nti yalina banne yalina kibiira kya banne kubanga bungamba nti namufumita ebiti mukamwa mu maaso abaali bamuyambako kati omusajja oyo atuyamba atubuulire banne yetaaga otwalamuko ne bamunyigamu okitegeera ajja kwogera ebituufu omuntu nga se mu mateeka lwaki omuntu oyo tateekebwa wali ku firing squad ne bamukuba amasasi erwadda mu kisaawe Lubalusewa TV mazima ku mazima. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staffu 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8 8 oba ku note 786 note 165 93. Weewaawo tukwebaza gwe wenna gy'osinzira okubanga otugoberera. Nze Ajje Samuel olunaku olwaleero ondaba tugenda kubanga ate twogera ku bigambo ebitambula mu ggwanga lyaffe Uganda saako ne wabweru w'amawanga. Waliwo ebisinza okutambula ennyo. Tulina omwana Martin omugenzi ensonga ezo zikutte wansi ne waggulu. Kitwebalizaako poliisi yasobola okubanga emukwata okumujja eggulu era ali ku poliisi y'e Matugga. Tugamba tuwaya ki ekiddako na biki ebigenda okubanga bitambula mu maaso awo. Tuline team and the Angry Youth tugenda kuba twogera ku bigenda okubanga ate byabaddewo ku weekend wonna awo tusobola okubanga ensonga tuzitambuza bulungi. Waliwo omwana yeyimbyemu ogwakabugu myaka 8 wali ekkata era kiri mu Matugga eyo. Omwana oyo yabadde wa myaka 8 twasobodde okwogerako ne banne nga bagamba bulijjo agamba nja kwetuga. Omwana oyo yeetuze ne yeeteeka mu muti gw'omuyembe waggulu kibi nnyo kibi ddala. Ensonga ezo nazo tugenda zoogerako ne Timan tulabe kiki abazadde balagajjaliddemu nnyo abaana oba kye tugenda okuzaako. Timan buuza kuba tulaba tusobole okubanga ate tutandikirawo mu nsonga eyo. Wenna twekuumiddeko ku Lubalusewa TV. Assalamu wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Mwezi gwa Ramadhan yaye baganda baffe abasiibi Allah abateere mu baraka mu mwezi guno omulungi. Omanyi guno omwezi gwe mutukuvu mu myezi egy'Ekiyisiraamu. Guno omwezi mwena osabira buli kyoyagala. Giremera tetusaba. Osaba naye guno gwa nkizo. Guno gundi mwe yakkira. Yenna yakkiramu gw'omanyi naye abantu tusiibe ng'ate bwe twegayirira omutonzi atutuuse ku bye twagala. Tulina golo zaffe ze twagala okutuukako ng'abantu abalwazizza tubasabira, abafiisizza Allah abagumye. Nammwe baganda baffe abayise mu mbeera ey'essanyu alhamdulillah tugamba nti mwongere kuyisa ngalo mu maaso omutonzi waffe yasalawo. Atiman tugenda kutandikirako nsonga ya Martin. Taata yakwatiddwa. Namulabye nga akufaananamu. Anti we are blacks. Okay. Okimanyi enkima zonna zifaanagana. Kituufu. Tosobola kugamba nti they are blacks. We are blacks. We are made of black. Okay. Yeah man. Olowooza ki ekiddirira? Nagamba singa bamukutte ne bamutuleeterako koffeeno ku kyalo. Yeetaaga kuteekako mob justice. Yes. Agula isimateeka. Ye yakoze mateeka. Wawulidde omwana oyo enfaji yafudde. Kati noonya video ya Peng Peng. Ya getting in touch with mama omwana oyo.
omukazi yannyonnyola omwana w'enzita gye bamuttamu gye yamusangamu omusajja yeetaagawo okuteeka kalaba naye ng'osibira so kikola obwo yali bwomu omuntu omutemu taliiko ebyo naye bana abantu nze nawulidde abantu njoya gye boogeramu nti ate maama mukyamu nnyo biki naye nga n'owulira abantu abamu aboogera nga bamu tebabadde n'abaana baabwe tebabakuzizza naye nga ate yalaga nti maama naye teyakuza mwana we anti olaba ffe abantu guno omumwa kyekintu ekyasinze otufuula ab'enkizo ab'amaanyi n'ab'omukisa ate era guno omumwa gwennyini kyekintu ekyasinze otusuulayo n'okutulabisa nti nja kujja mu kamera wano nga byenjogera biyamba oluusi poliisi ekola investigation entuufu omusajja oyo emusibe bulungi naye ng'ate nze bwenziri ewange nange amateeka gegamugemmenya so nina mukwano gwange Nashiba nakimugambako kowande nti ebintu ebituulibwako mu kamera ne tujja ne twogerako abantu abasinga si bye tukola nti nsobola okuvaayo ne njja ne mbuulirira abafumbo ng'owe wange ankaaba nsobola okuvaayo ne njja mbuulirira ku bikwata ku baana nga simanyi na baana bange beebaka batya ku bakyala bano ababuulirira abafumbo ku leediyo ng'ate bo si bafumbo okitegedde obwabwe nga buli lunaku buyiika bafumbirwa bavaayo bafumbirwa kyokka be babuulirira bulijjo kyekirungi kya kamera eno nti when you see it ku mmeeza ogenda kuvaamu sense n'ekirala nnyina nze kyesikizanya nakyo waliwo lolaba abakyala ne bagenda ku TikTok ne bagoberera abantu ng'oli agamba nze omwami wange baba tampadde KFC simanyi baba tampadde kiresa kana omukazi n'alowooza mbu ebyo ebirina okuweebwa obufumbo okutambula olwalaba enkoddoma anti omanyi abantu abasinga bambi bazze ku social media kuno tebaasoma eyasoma nnyo wa senior 4 kali gwolooza omwana wa senior 4 ategeera asomye nnyo wa senior 6 najja kuno n'atandika okwefuula ategeera n'abulira buli muntu ekintu alo ate ekirala kyennawenze kyenagamba ensi kanalabye ensi yavuddemu timaani bye nabagambye bye mugamba oyo mugezi oyo nze bw'ayogera siddamu ate olowooza dokita ye Kazibwe dokita Kazibwe ate olowooza teyayogedde abantu ensi teyakyuse kati gwaludde ng'osumbukanyizibwa n'ebyettaka kyekiseera okaze ku mmunye anti YM Property Consultants ye kampuni yasalawo okugondeza mu nsonga eno kitugula ate nga bwe tutunda ettaka eri ekyapa n'eri endagaano tukufunira ennyumba zonna eza buli kika omuli ezipangisibwa kosa n'ez'okugula tukola land survey oba kiyite okupunta ettaka tukubira pulaani n'obeera ku mutindo gw'okuba ng'oli muteeketeeke ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba ate gweowa estate ekikyo twakutereeza dda tukolera ku nsonga z'ekyapa bw'otyo n'otereeza obulamu okuzimba kwaffe kwa mutindo ate ekya civil engineering empapula za masters kwe tutudde tutunda emmotoka empya kosa n'enkadde ate eza buli kika bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo tusanga ematugga ku mabanda opposite ekizimbe ky'amatugga shopping center awo wennyini nga ku LJ offices zaffe ojja kuba oziraba oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7666 128 838 oba noti 754 5 noti 238 YM Property Consultants ekirooto kyo oba ekiruubirirwa kyo bwe bukogo bwaffe. Nze director wa YM Property Consultant nsangibwa wano wennyini amaka gaffe tuli era mujje tubaweereze n'obwesimbu n'obwenkanya. Mulekera okwesiga abantu abali wansi w'emiti, mulekera okwesiga abantu bemusinkanye mu kkubo. Nze kennyini kamwakoogera ja kunsangawo wano tukuweereze. Dokita Kazibwe ate olowooza teyayogedde abantu ensi teyakyuse kati olaba kyekugambye nti omuntu bw'ojja wano mu kamera yogera gwe kyoyagala abantu will follow you abantu bajja kujjako idea nze era buli oli wajja nangamba oyo timaani oyo nze kasita ayogera nze siyenza era nze bangi bulijjo bangamba nyo dokita Kazibwe nebaga yes alina byamanyi nesimina nti abimanyi olinga nze sikiriza mu kigambo kya muntu atudde mu kamera
yabavulunze bwati European Union najivulunga bwati olaba omusajja Dr. Kazibu nakyuka Doctor tubadde tumufollowinga nnyo nange I follow him naye kino kampeeyo nange obuno obubaka bugendere Dr. Kazibu these are national issues etubonyebonye emyaka 4 abantu baffe bafudde Kazibu oyinza okuba tonnafiirwa muntu yadde omwana amagezi go g'olina gakozese kubikkula bantu bwongo si kumalamu bantu maanyi yes kati kagambe kino enkyukakyuka ejja at any time yes tosobola agireese obaani yenna wonna weenaava alhamdulillah tujja kwebaza Mukama kati kagambe kino nti Dr. Kazibu yakeera ku makya n'akwata omukulembeze eyalondebwa Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu n'akwata empapula ze yakwata n'aweereza mu basajja aloopa embeera embi etuliko omusajja n'ozikwata n'ozivulunga nze kati bye bawandise sirabamu nnyo nsonga era n'abazungu ebyo just kiringa bonna awandika ekibaluwa oli n'akisomamu n'ateekaawo yoyo alingamu Nakenya kati kagambe kino mulimu abantu nga era bonna abalumiddwa saabaddemu nagamba ajo wano nagamba abasajja bano abayivu tutandikenga nabo basengejjamu nti mulimu abayivu nga basoma naye nga tebayi nze I always go on YouTube ne I watch naye sigendera kuoyo byayogedde byenga nti byebinteeka mu mutwe era kati buli gwolaba yavuddeyo nga addamu Dr. Kazibu olaga nti abaddeyo obulamu bwe bonna yabumuwa no nange sa comment nze sina video je na comment nze ko yadde lwansonga Dr. Kazibu ayina amagezi ye wegamugamba wegakoma kali kwa example obaje galaga naffe banna Uganda tuyina amagezi gaffe katuyina Pastor Isaac Romisha buli muntu yewaddeyo yes byayogera bituufu bebino kutambulira ku mulamu wange bwino kubega obulokole naye sawa yona nageza agira mbwati nje kwa abantu bakaba maziga naye bo kye bayina nti bakwata emitima gye bakola ki ne bajibawa chimpita love kizirafu swa jiwa muntu nti nze nazirabika siyina nze timane nkwata love yayo mwira njikuwa munema ngasikyasa simaye obatonnalya nange siri olwolumu osobola okukwata omuntu n'omuwalavu naye abantu bano betuwala bajigala banja nnyo osegera nawe otarobikola ateze bwe mpaayo omutima mpaayo gwonna nze sigaba katima ka kitundu bagera kuyowa we batasobolera wawa I was built a man yes man okategera nze nazaalibwa ndi musajja no one can break my heart no bituuka ku bakazi otegera okwagala kubaawo ne waliwo extent etuuka ng'okwagala tulina okukwata empola bw'orashinga you crash yes tuddayo wali eri katono nnyo tuli ku nsonga ya Martin nti abantu bavuddeyo nga bagamba maama ali kati yakuza bwana bulungi nze nange ngamba Timani simaiviwe omwana omulenzi Martin tebamukuza bulungi mbo mama yamulekerera era bino mama byagamba simaye nga yava naye ku olunaku n'ava naye ku mulimu simaye n'avayo ku mulimu teyali naye omwana yali yamugobe waka nga ye nze nyina abantu aboogera benda banga n'abaana bakulidde mbazadde baba maama baaba anti abantu basiru abantu basiru obadde omanyi bagezi sira bagezi kati kagambe kino omuntu yenna eyali akudisappointinzeeko omuntu yenna gw'owulira ayogera ekigambo nga kivudde from the blue n'akikubawo those are stupid persons kubanga bw'oŋŋamba nti maama wa Martin musiru Martin bambi yali tagwanira ekyo omusajja yakwata omwana wa munne n'amufumita ebiti mu kamwa omusajja yakwata omwana wa munne n'amukubisa mabulooka paka kumutta matu oli munnamawulire
kati mubadde musaka kiki nedda siini yali tetwagira bakulu twasanga siini obadde jjukira ffe twagenda okubera story eyo what confuses me nti ekyamazima story eyo baagisiba nnyo kuba yaliwo ggolo limu ekiro neffe twagitegeera nkeera ate essaawa 8 kati Martin yattibwa bubi yes omusajja yatta bubi omusajja yakyusa omwana wa munne ensingo aje nagamba ekyo ekisajja kyekimukyani kikusaasira kimusaasizi kirumu ekyo ekisajja kyali kyagala omwana waakyo ekyo ekisajja kyali kyagala oyo omwana omuwala bigwenyufu tebitegeera mwana nga bamutta bubi omusajja n'akwata omwana n'amufumita ebiti mu matu kati awo amateeka gaveeyo gakole kyokka nosanga oli ng'ayogera ebitakwatagana maama mubi nnyo kati maama mubi nnyo kati kambuze mukatono abantu bangi tebakulidde mu bazadde baabwe kati kiba kiza balina batta busi abantu bangi tebakuzizza baana baabwe kyokka kisinga okundumanga n'aboogera n'abaabwe tebabalabirira tamanyi bw'asula tamanyi bw'alya okitegeera ng'akugamba nti oyo omuzadde musiru waliwo abagambanga omusajja omwana yamutta mu butano n'owulira hooliganism okitegeera bw'oba okutta omwana wa munno n'omukuba okuva ssaawa 6 ng'oli ku mwana wa munno okuba amabuloka ku mutwe n'omenya emikono omwana yafa amumenya emikono ng'amumenya amagulu yamutta bubi ono omusajja yeetaaga simanyi mu bantu yeetaaga mob justice straight away kubanga kigambibwa nti alissa munne kitala afe kitala yes omusajja oyo bw'oŋŋamba ebintu ebyo poliisi tugisaba enoonyereza ennyo manyi lwaki bw'oŋŋamba ebintu byonna byonna byakolebwa ku mwana oyo banga bituufu oyo omusajja teyali yekka nti yalina banne yalina kibiira kya banne kubanga bw'oŋŋamba nti namufumita ebiti mukamwa mu maaso abaali bamuyambako kati omusajja oyo atuyamba atubuulire banne yeetaaga otwalamuko ne bamunyigamu otegeera ajja kwogera ebituufu omuntu nga se mu mateeka lwaki omuntu oyo tateekebwa wali ku firing squad ne bamukuba amasasi erwadda mu kisaawe oyo talina kyaligenda kugatta ku ggwanga yiyi ate ng'atoolako ttoole Martin omanyi ekyabadde agenda kubaaki eggwanga ali mu kutoolako ttoole yes era gavumenti yandivuddeyo omwana ne mwana emmedo he's a hero era ekyamazima nze ku Valentine nja kuba mutendereza yes we have to celebrate him abantu tetugamba nti Martin yafiridde mu lutalo lw'omukwano yekka nedda bangi kwolwo olunaku botasobola kumanya ate waliwo be nalabye I think baali ggulu bo baafa babiri omwami n'omukyala oluvannyuma lw'ekizuula nti tekyali mulimu gw'osobola kukola nga teweeyambisa kyuma kikalimagezi oba giyite kompyuta lubaluseewa tv yakuleetedde abakugu ate nga bakafulyu mu kusomesa enkola z'ekyuma kino kati buli eyeetaaga obutendeke ku kyuma kino kyewayagaliza embazzi kibuyaga asudde gwabadde atandika layibulale naye ng'obulamu obukugu jangu tukubangule tuyigiriza okugattagatta ebifaananyi oba kiyite video editing tuyigiriza okukwata amawulire kossa n'okuba nga tutendeka ne kamera tetusosola mu myaka mukulu oba muto muwala oba mulenzi jangu oyige ate ng'ebisale byaffe biri wansi ddala gwatwetaaze tusange ematugga ku Pentagon oba kuba ku nnamba y'essimu noti 753 lubaluseewa tv mazima ku mazima yiyi ate ng'atoolako ttoole Martin omanyi ekyabadde agenda kubaaki eggwanga ali mu kutoolako ttoole yes era gavumenti yandivuddeyo omwana ne mwana emmedo he's a hero era ekyamazima nze ku Valentine nja kuba mutendereza yes we have to celebrate him abantu tetugamba nti Martin yafiridde mu lutalo lw'omukwano yekka nedda bangi kwolwo olunaku botasobola kumanya ate waliwo be nalabye
I think bali gulu bo bafa babiri omwami n'omukyala era ku Valentine yes kati temu bwe lityo libeerawo naye lwaki poliisi ekkiriza ettemu okubeerawo kubanga poliisi yeyina okuteeka amateeka mu kukola naye kati omusajja bw'atyo omusajja aliko obujulizi obutaliiko naki oyo omusajja ne muwala wase omulumiriza yes ekyo kyokka kimala kati munoonyereza ki put him in the playground put him on the firing squad let him go oyo tumuleka agende tumute kuba bye bimu ku bigwagwa omukazi mama w'omwana alajana agamba bannange nze omwana wange kati agenda kuzzaawo ddi omwana we mati yali myaka gy'abaana baffe okay mirembe asinzira Dubai n'abanga atatugubirira tukutumirako webale kubanga ate ensonga zitambuza bulungi naye kabi mwe yaŋŋambye nti ekintu kino kikwasaganyiza ddala bulungi nnyo n'obanga ogoberera Lubaluseewa wa TV webale nnyo balida naye n'ensimbi gituteekemu otuukeeyo mwabali ebweru sente y'ebweru tebani mwesimye oba babaagalako ki abantu ng'asobola okuweza $1,000 kya ebweru akweza ebibiri omuntu yekka nze yali akikozeko muganda wange bamuyita Azuwa that yekka ekirala nakafuna abantu loza bali babiri bokka ne bagenda ebweru nasigala ng'ayogera naawe nga bw'abadde ayogera ne message batisangako agamba nsonyiwa naye aba agereka ku boutique ndowooza ye Elisha Elikama oyo talina tabu ye kuva we yagenda amalina okukunoonyako naga baaba oliwa okitegeera anti bali ku wifi waabwe n'omulala ne bali babeerako naye tebatuddamu bamanya nti wamugambira hello naddamu hai ng'obuze amanya ekiddako aban excitement kati n'azuwa tiye ebbanga lyonna oyo is a blessed hands yeah man okay Timan awo nga tuvuddeyo ku mati ngozi ya mati tuyinza gibeera kuba tetuyinza gimala kuba yo baaba ate buli wosangayo omuntu agikomentingako n'olyanga atofa so nabone tujja banenya kuba nabo balina views zaabwe nawe balina okuba nga ate ekintu bakyogerako tugendagenda ku mwana wali kata omwana myaka 8 Timan baba asobola okufuna amagezi n'aliyo omuti gw'omuyembe n'asima omugwa omuwanvu nayeetuga. What does it mean? Tukyali ku Martin mu kitundu almost kyekimu omwana oyo neyeetuga abazadde bano twayogeddeko n'omwami omu ali mu church yawadde gundi ye n'agamba nti abazadde basaanye bawulirize ku baana baabwe si abaana bawulirize abazadde yes abazadde bawulirize ku baana baabwe bamanyi kye baagala ontegedde nti ekirala abazadde baganye okukkiriza abaana kiringa nze kyesikiza nakyo nti ffe twalyanga ayisi edda Timan niyo osanga oli nagamba towa mwana nga ayisi kyokka gwe wabiryanga wali totegerategera kasi sabirye kyokka gwe oyinza kati wabirya naye tomayi oba wali otegeera ebiseera kati kyengeza kugamba omusajja yagambye nti mukwate abaana abo mubawulirize babawe kye baagala muleke kufosinga abaana be batakola ki omwana natulabeko ku TV n'obugako mama yogenda mangu ku TV nojja n'ogijjako n'omusindi kange nayoza ebintu kyokka wagigula okitegedde wagigule omwana wagamba kangu abaana bange TV muwa abaana obudde nti obudde bwa TV omwana alabe sina budde abaana mbawe eddembe lyabwe okitegeera ekirala abaana mbawulirize ekirala abaana bakulireko mu ddiini abaana omwami yagambye fe abaana tetujyabalaba ku makyaki bane tubalinda Sunday school zigwa babeera mu PS babeera mu bino bi PS bi kati aje lwaki abaana b'ennaku zino balinga abaavaako abaana abatabe tebali active batini nnyo gwosanga nga ali active ebyo ebintu era abazadde balina okumanya kino ebintu ebimu muleke abaana babikole olaba omwana azanyira mutaka bamutaka tozanyira mutaka alina odizanyiramu
ffe twazanyira mu ttaka tukulidde mu ttaka n'ogaana omwana onaye simanyi switi mbwagenda sirira amenyo kati ani gweyagala asiriire ebyo ebintu byebimu ku bifuula omwana okubeera active n'okutegeera okutegeera olowooza abazungu baali basiru leka omwana tekakasanikira mu nnyindo tukajjemu lwampaka leka ate kwefusiriwaza magezi g'obusiru abaana omwana ono buli wanuuna switi ono tesiti eno flavors eziri mu switi eno aziwuliriza obuwoomi abuwuliriza omutwe gwe gubaako mayindi kyemugamba nti kino ekintu bakikola muki okimanyi nti aje nti ebintu ebimu nze mbyezuulira nze kasimala kubuuza ekyo bakikola muki onuuna ku switi n'omanya ono bamukola miyembe n'omanya ono wamenvu amagezi kati abaana b'ennaku zino ataga amagezi bagalina birya kukkuta okuddako ku mwana oli eyeetuze omwana oyo bambi abazadde twesuuliddeyo gwa naggamba nti ffe abazadde twagala tubeere nga ffe ab'amaanyi awaka ag'amaanyi g'olina eryessajja erikwewaza eryeckyala erikwewaza naawe olina nnyoko waliko omwana kyogamba ye nnyoko yakuteekako eri ekyo kibeera ate nnyoko ne bw'aba yakkuliza mu mbeera yakakaalukana bino ebintu byakyuka dda bannange omulembe gwa digito olaba what disappointed me tulina obwana bwabadde azanya nawe twabuuza bwatugambye bwadde busatu bwagambye akamu kagambye nze jjo namugjeeko omuguwa ninga nengukweka yadde yabadde ayagala ate nga yatugamba nti lumu ajja kwetuga kati ekintu kyegamba ku muzadde omuzadde wali olaba omwana wo ng'anyiize jangu mubuuze kiki oba sikiyita mikwano yo babuuze gundi babadde ki bakubuulire kati singa abaana baba bayita ne babagamba mujje munnammwe kiki nti atugamba ayagala kwetuga abazadde bandisaze solution ne famire ezimu aje simanyi oba gwoli musajja mulokole naye kati ewammwe mulaka era mubizzaayo aje famire ezimu zirina ebintu ng'ebyo ebintu oba kisa kya Katonda oba ki nga birina otwala omuntu naye bisobola okuggibwawo mbisabira infact saakawulira omwana omu yeetuga waliwo ne ku matu gaawo ng'ewa Kiri wakoleraawo Kiri wakoleraawo waliwo omwana yeetugira ku mumwanyi Simbwa Motors and Properties Limited ye kampuni yokka eyina obukugu mu kufunira ettaka ennyumba kosa n'amamotoka gonna ag'enjawulo anti ffeffeka abaweebwa olukisa okufunira ebintu ebyo byonna mu mitendera emituufu tutunda kosa n'okugula amataka ku buli luguudo lwonna ate nga buli ttaka lye tukuguza amazzi kosa n'amasannyalaze be baana baliwo tulina ennyumba eza buli kika Gowa Rentals ekikyo kyawedde dda ate gwe ennyumba ey'okusulamu fulaati ate mmwe kyasaliddemu muntamu tutunda emmotoka empya kosa n'ezo ezikozeeko ekyewuunyisa bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo tuyina kye tuyita bata gw'ayina emmotoka ng'ate wandyetaazeemu ennyumba ekyo ate tukikolerako ddala ate gw'ayina ennyumba naye nga bulijjo weetaaga mmotoka tuwaanyisa ne tukuwa ekyo kye weetaaga eddagala walizudde dda ofiisi zaffe zisangibwa Kasangati oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 5 342 856 Simbwa Motors and Properties Limited twajja kubawonya bafere naye kati ewammwe mulaka era mubizzaayo aje famire ezimu zirina ebintu ng'ebyo ebintu oba kisa kya Katonda oba ki nga birina otwala omuntu naye bisobola okuggibwawo mbisabira infact saakawulira omwana omu yeetuga waliwo ne ku matu gaawo ng'ewa Kiri wakoleraawo Kiri wakoleraawo waliwo omwana yeetugira ku mumwanyi era myaka 8-9 naye ye okwetuga ng'agamba nti azanya firimu kati bano banne bamulaba bamugamba ozanya firimu ey'okweteeka omuguwa mu bulago nti ye anti gundi oli boole yange yali agiteekanga mu muguwa bwati ng'atisibamu omuguwa ng'alinnya kamwanyi eryo manye akamwanyi kaba kagumu ng'abuuka we bamusanga misana ssaawa 6-7
ensisi nekwata ekyalo kati n'ekintu ekirala nti abantu abeerawo ng'amanyi famire ye teyeeba katerina mirembe naye nga tagenda kwenoonya. Linda mu katono olina kyogedde kisitegedde omwana oyo yeetuga ensisi nekwata ekyalo ensisi yonna nejjula ekyalo kati ekisinga okunnuma awo ensisi gwe wagira nti ejjudde ekyalo naye bukya zonna naga etuuka nga ennyama eweddeko kati awo yali ensisi anti omanyi waliwo omuzungu ekintu kyakozesa agonan ecstasy obulumi n'okunyumirwa mu bulumi mubaamu okunyumirwa ebiseera ebisinga mu kufiirwa mubaamu enseko oba bwewajjawo enseko ennyingi ennyo watera okubaawo amaziga kyerina twabanga ne bakyali baffe edda n'abavubuka baba ebidongo nga mugenzi okuba ebidongo ate ku lumbe ate bo ne baliirayo abakyali kati mujjukira mugenzi muli mu kwesiba birime mugenda bbiire kaeri kati kagambeyo kino mu mpisa eŋŋanda mu mpisa ey'ekiganda era tokolanga ensobi ne bw'osanganga muzungu toyagaliranga omukazi ku kufiirwa ebyo ebisiraani byonna oba oyambalaganye okufiirwa yes twanafudde ekiro ne mujja mu kkungubaga ekiro noyagalirako omukazi nyina bakyali bange bayeeterako nanaguulira emmotoka bagalira mu mmotoka eyemoka eri mutta muliwulira kabenje naye ngaekisiraani kiri okanga nedda kati kagambe kino waliwo ebintu ebiterinaanya kati kagambe kino aje bwe mugendanga okuziika tonoganga eddagala lino mwetango kawunyira waliwo obudagala obwangungu olweza mugenze kuziika bino abantu bagenda nagenda agenze kuziika ate Yesu n'agireeteramu n'asinika amanyi ebyo nave nagaba ne nanoonya dde ebbugga lino yambalagana na musiraani gwo iyi byali bituuse kwange mbakuwandikirenga manya kagenda bakubiranga ekifaananyi kugambe kati ono omulaba ono yagenze okuziika n'anoga eddagala wuno ayiseewo batugana bo ne bafa iyi ebisiraani kyogamba bireeta ssente waliwo ekisiraani ekireeta ssente kimani advice ki gyewandyagadde okuwa abazadde ku baana baabwe abazadde bo bano bannaffe bakyeruppe bo bakirabirawo omuzungu atula n'ayogera n'omwana ne bwaba wa mwaka ogwa ate n'amuwa obwongo n'amuwuliriza n'atwala nekyamugambye abazungu be bantu omwana we asomugamba daddy I want a marine boat n'akola bukubirire nnyo paka ng'agulidde omwana we eryato yes so fate enkula ffe gye twakulamu abaddugavu ffe twakulira ku mbeera ya kutya nnyo muzadde nti ne bw'oba ne kati nze ate nina mutabani wange mugagga nagamba mugagga bw'obanga olina kyoyagala omanyi nze batabani bange mbayita bataata bange namugamba taata bw'obanga olina kyoyagala ojjanga n'oŋŋamba kuba ku nsi nti taata ki nti osobola okuba ne mukwano gwo n'ogenda n'omugamba mpaayo ebbiri n'azikuwa naye ate bw'oba olina kyoyagala obulamu bwo ŋŋamba tontyanga kati mugagga asobola okujjawo oli ng'omulaba ayagala mwokyayo naye nga ng'atya bambi okukugamba kwegamba abaana simanyi mukama yanteera omukisa mu baana bange nti yabanzisizaamu ekisa n'okutegeera kati ogenda olaba nga yeemoolamoola ng'omanya ayagala kumwokyayo kuba bw'aba tayagala mwokyayo ataba na buzibu naye kati namugamba oŋŋamba nti taata kino kigaanye n'ekirwana bwe kigaana nange awo nga mbaako enjiyi endala gye nkiyiyamu kati abazadde mutule mwogere n'abaana gwe tuweefuula nti gwe mutuufu ku nsi wekka ffe ku nsi aje tumanyi katonda ye mutuufu ffe tuli bazadde twazaalibwa naye tetuli batuufu ku bye tukola oyinza okuba oyagala omwana wo okufa obufi
ate kati ekintu ekitono ennyo bwe kikyayagala ate n'okimugaana nga ye obulamu bwe kwe bufiira n'okimugaana. Tula n'abaana yogera nabo oba muwala oba mulenzi. Kati abazadde balina bino ebintu eby'ekisiru nti nze ndi musajja nyinza nti okwogera n'omwana wange omuwala ku nsonga yonna yonna. Olina neighbor ayogere naye obwo. Ibani abaana babatwalanga abo yogedde ku baana b'omuwala ne bagenda ne bakyalira ensiki basinga abo ne basinga mu bibuga kati banaye bakyabisobola. Munnange babigiragira bafulumya kwalite nnungi kwalite bubulamu ebubulamu kubanga olaba bali abaana bakyalanga nga era olaba nti omwana yakyali wasinga n'ennaku zino engeri gye bakyala mu bizimbe era n'ensonga zivaayo nga za buzimbe. Kituufu abaana b'edda era abantu abalina oba abawasa abakyala ab'edda abo abagendanga basenga nga babeereyo mu byalo abaana bakyalanga naye kati basenga bali mu bibuga. Kati ate omanyi Katonda alina ekintu kye yatukolera abantu. Simanyi Katonda ne Sitaani ani yatuteeka mu buseegu kuba osooka n'okyebuuza Katonda bw'abanga ye yabututeekamu yatwagaliza nnyo. Bw'aba Sitaani ye yabututeekamu yatutta nnyo kubanga abantu bedda oba kale abantu b'omu byala balina amagezi mangi nnyo bwe kituuka ku eyo ensonga ku mwana. Omwana omuwala olufuwa otya otubeere eyo ensonga bagikwasa maanyi naye omukazi asolema okukwata omwana we n'agamba omwana ono bamusindikeko ewa anko we. Abaana ba anko we basomera ku Agakkaani agende afuna ku revision z'abo abaana agenda wasenga ewasenga gy'agenda mukazi wattu atuuka eyo talina kyamanyi n'ayita omanyi n'okugenda eyo wasenga luba lutalo era bamubalwa nti balumalaako lutalo lw'amaanyi nnyo obanga ali mu ssanya kuba bagamba nti omukazi agenda mu wodi okuzaala n'atavaayo n'azaalako mwana ye n'atavaayo luba lutalo lwennyini. Kati n'abo abaana waliwo agenda mu lutalo ewassenga eyo ne batavaayo abaana ne batavaayo. Kati bambi mukazi wattu musaasi ate bano ab'omu kibuga ate bo bataamye nnyo kuba kati babateeka mu bizimbe. Agenda okugenda omuwadde muwala wo bw'agenda akola ensonga okuvayo nga muwala wo ng'akoze kasonga. Neweebuuza bali ab'edda oba babanyigisa nga bisaanyi. Omanyi bagamba byokya. Omwana omuwala bw'otuula naye n'omubuuza bulungi agamba ekyo ekitengotengo kyokya. Ye basobola nti kivumbikako wali muliro. Kibakoza? Waliwo ebitengotengo ebyo bya yero. Kati ndowooza sijja kwogera nnyo nsonga ezo zimalayo. Nja kuba nsomesa ate nga nsomesereza bwereere. Ababyekyagala bakube Rama ye full figure bafaaki. Yanze nda Rama ayinza obutamalako. Tasobola malako original. Full figure geno. Haruna Electrical Center feffeka abasigaza original mu buli kalonda w'ebyamasannyalaze tusuubuza kosa n'okuguza ssekinnoomo kati gwe abadde awayalinga ennyumba yo wamma twekwate anti MK box bino ebya pipe waaka wayazi socket switch kobe ng'olina ebizimbe kalina kasita kibanga kya wayalingi eddagala watuzudde dda tulina amataala aga buli kika ag'ebweru kosa n'ag'omunda zino nti kyandaliyazi otutuukako wamma ggwe ne bikuggwako kati webala loji duka maka nandiki twekwate togenda kwejjusa ate ke twasumuludde stock empya omuna Uganda wa kunyumirwa bulamu keto mu original paasi fridge extension njogere kindekeki ate byonna nga twabirese biri ku bbeeyi ya wansi ddala kati gwatwetaaze tusange ematugga ng'onaatera otuuka ku mabanda awo wennyini ku kizimbe kya Semuta Arcade oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 752823 423 noti yeffe ba Haruna Electrical Center bannannyini original mu byamasannyalaze. Nja kwogera nnyo nsonga ezo zimalayo nja kuba nsomesa ate nga nsomesereza bwereere.
ababyechaga bakube Rama ni full figure bafachi yanze na Rama inzo butamalako tasobola malako original full figure jeno amgenja kukukwata nkusibe ne bebe ku utajja kuvayo kujjayo full figure omulaba sheer general ye by the way general yatikidwa yafuna bamutikira full figure bamutikira mu journalism and mass communication okategedde katika abawe mubadde mugamba teyasoma ayina ebbaluwa yaagwo bekiri ate agenda kubakwata abasibe omanyi nze nange engeri gyesasoma nze mbeera nnyo kusaidia omuntu atasoma kuba yaba munnange tuba tetwayiga naye full figure ke yafunye ekijowowo ku mutwe omanyi bwe yasosoyita yasoyita first dot oli musiru kati ne Sam otegeera bulungi totegeera isamu nazita first dot ita chinde mochi nabakwa kwama general salutation webale kusoma jeno full figure abo barama jeno bawe mu just kadde kuba mukine ekintu gwe number 1 okitegeera yasoseita Natasha first daughter tosobola yita kati nno kaligambe n'omuntu anaasabisa ku mukolo gwo oba seka analombeddwa ku mukolo gwo ogw'okutikkirwa ogwo tosobola sooka muyita nga tonnayita first daughter oba oyisizaamu gundi first daughter amaaso kaso yasuse kuyita Natasha Biswanka kiki yali ku TVM obani ya muzoreyo yo bannange Biswanka n'atabuka era nzindi serebu kati yamukozeko vita nagamba nti oba oyagala okuzaala mu serebu sooka omwebuuzenga ko nti osobola omulabirira kati babadde bamubuuza buli juli serebu the producer Biswanka omanyi waliwo abayimbi nga abandi Biswanka tuke twogera amazima Biswanka serebu Biswanka serebu Biswanka serebu kubanga ne bwatandibadde serebu sisobola kyogera nze wano mu kamera nina muwala wange Iruda bali bati amwagala okufa Biswanka Vairota era yangamba taata otiyagatako luyamba akyali kwabo babiri naye yangamba taata bwe tuba twogera ku mboozi z'abayimbi bano babiri bajjeemu omanyi Vairota nze alina sitayiro gye saagala yekombakomba nnyo simanyi oba omwana oba embwa yamukomba ku mumwa kati ekyo ekintu bambi muwala wange takyagala kukiwulira nga njogera ku Vairota era nsaba kunsonyiwa sweetheart Hilda just ono Samu yakoze ki Biswanka alina okwerwanako nga serebu lwakuba talina kugamba abantu nti nze ndi serebu because people know that yes he is a celebrity ate ekirala oyo geto yoti kati omuntu abayagala ozole ya geto yoti boy nze siba kusaidi era yes beside okuba nti Biswanka Vairota bayimbi ba muwala wange naye ate saagalira ddala nze muntu azole ya muntu yes abona bagundi okwesitula okimanyi omanyi nti nze nina abantu nga muyisinganya n'oyisinganya nga n'okuseka museka naye nga takwagala nga tayagala yadde okulabako bwati naye nga takwagala lwakuba nti weesitula naye nga ate people should know that no one can stop T-Man no one can stop me tewali asobola kwenyumiriza kubeera kyenjagala ekozi naawe tewali yakuyimiriza kuba kyoyagala oba kuba kyofuuse
So kati bwodda ku biswanka n'omanyira oyo vocalist mwana mulungi okitegera era salutation biswanka danwase boy abadonga abakuzolera boy just give them space don't give them time Timan twalabye nyina ka video kinalabye man akwa polisi yavuddeyo ne clarifying anti bakutte ne twalabye ka video omusajja da akutte bag ayita mu kibuga bwati nibagire mabako bag yazo mutasi niyo bagoba na majambia ekibuga nga kirimu ejjambia Kampala ngomdo sokujjo bwati jambia ne mudduka abantu nga mutwalo kyokate security organize nenga tubala abanyuka ninga mukujja abatembi nalabya abasirikale n'obwana bwabo anjo no wamajambia ati yalabula government nja kuyita munayo Parliament waliwo obuntu bwe bakebera buuma buki obuto yita wano tokola kimu bizimbe bwe biti Uganda katika gambe kino nezo zi lie detector smai bazita detect bwito obuuma okebera obuuma tekiba kyampaka bu detect obo bulaba n'obulina kwe bukoma okumanya nti kati ono omukutu kyakyankalanya jje n'ebintu bye wano wetuli kubanga waliwo ebintu byotunuulira n'ogamba nti kati abatembeyi leero omanyi leero batandise boda na taxi abatembeyi bawedde neze nina kye neewuunyiza abantu abagoba e Kampala bayagadde ekiralo kyente kijjule bulungi amazzi gaakyo amazzi gagenze negaddamu nawe nedda bakola emyala Kampala yali yatusuuliridde ku mazzi yiyi omu alabika sapulaya wa munne Kampala asapulayingira ffe mazzi bane mukoka kati ogalla mukoka bwakulukuta nga talina kyatwala luli abadde ayambayamba ku bantu abantu bamuyambako najja n'agwa mu bisawo n'agira ati kati agenda kuba ajja direct okuva waggulu eno nga bwakirira nakibuba jjula ojja bawulira si etonya ajuka babasindise mu bizimbe waliwo nakino kyakineewuunyisa abenteebereza y'obudde baava ne batugamba emabegakaawo ndowooza wiiki singa 2 emabega ne batugamba guno ogugenda okwaka nowe media anasena anti okiwulire kibagamba enteebereza bateebereza so the fact n'abazungu no bateebereza naye bateebereza bituufu bana baffe bateebereza obubi anti wulira emabegako batugambye mwono feebo ono nga talinaggwako gugenda kwakandowooza gwegwo okwosa jjo yatonyengeringa gyebagoba bavuddeyo bennyini abatugamba guno ogunaayaka guyinza okumamulako gavumenti ne bajja ne batugamba nti egenda otokomoka egenda ofukumuka mwenywezi kati nembuuza bali ku nteebereza ya budde bali ku mpatanya ya budde kati kagambe kino abasajja bwe bavayo ne bagamba nti okugenda okwaka mu feebu wano ne watayakawo yadde ekitundutundu ky'omusana hale bavayo mu feebu nga tannaggwako ne bagamba nti guno gugenda okwaka negenda okutonya abeebuduuda musenguke era gavumenti yakisiza dde ekirango ne bagamba nange abantu abali mu slum areas get ready abantu abali mu awali landslide awali wadde ko landslide bannange mudduke ekibabu tukube negenda okutonya era ejja vaako ne wansi mu ttaka ng'ate yambuka okay nga tuwumbawumba Timan tugenda kusembyayo ne program ya government gyaleeta nti ba chairpersons bagenda kubalonda mu mwezi guno tugenda otandika ogwa March. Is it March? Yeah, March tuddako March. Ne abasajja bavuddeyo muganda wo yavudde yazemerwa dda Bernard Muwanga, Captain Bernard Muwanga. Niye ekyo kye nabadde neewuunya Muwanga bulijjo akola ki
Okola. Okujja okuyamba abantu. Kati yeewaayo n'asitula ggwanga. Kino kyawo kiyinza omulema. Yeewaayo n'asitula ggwanga. Iyi. Kati wanazze ku kantu katundu bwe kati. Nze ndi wa Lwadabbi. Kino nkyogerako ati ngenda londera mu Lwadabbi. Eno mission tulina ogiggusa. Tukoye abasajja abakulu ababakadde abataasoma okitegeera baasomeranga mu miyembe batufuze balemedde ku bukulembeze. Kati yona tuli kwerusi. Obadde omanyi ndi kuki? Andi mu mukyusakyusa ebintu. Obadde omanyi ndi kuki? Mbagisikidde. Abo abasajja abakulu bajona. Myaka emeka gy'olina? Step aside. Ono nno yazze guno muyaga. Captain Bernard Muwanga. Scores. Neyanziza mukama wange ekintu kye wakoze kyampadde essanyu. Kampeni nagitandikiddewo nze. Kubanga muyivu mutegeevu. Ani gwatamanyi mu Lwadabbi ne Lwadabbi? Maama we akulidde ali mu Lwadabbi. Omwana azimbye mu Lwadabbi. Azanyidde mu Lwadabbi, asomedde awo, akulidde awo, emikwano gyonna girina mu Lwadabbi. Lwadda yonna bweti emuli mu ngalo bweti. Muwanga ne bwagenda kabuuza kwesimba kabuuza ajja kubali. Olowooza nkulimba kagambe kino ku kyalo kino ne bwe tugenda kungu Bernard Muwanga alyayo. Erosi oba erosi yakwata ggwanga. Omanyi okusitula eggwanga bwoti n'olifulumya wabweru n'olizza nga lirina obuwanguzi. I remember that. Obusobozi abulina. Let's vote for him. Akani agenda okukabba wuyo omusirikale w'amagye. Hani? Bernard. Kapite kagambe kino. Mu magye wotuukira okuba kapiteeni wa department y'amagye yonna oba musirikale. Kati oyinza osinikira mu kalulu ka kapiteeni. Sebo. Oyinza osinikira amagye mu kalulu ka kapiteeni. Mu kito tulinayo Kajoba oyo tewali amwesimbyeko. Long live Jajja. Tulina ku mabanda tulinayo Rubama John naye teri. Rubama yakikola. Oba yaba omatuuka atya mu masannyalaze. Yali masannyalaze. Yaronanga obamanyi. Nze ndi wano ku ground. Just ntambulamuko n'embula. Omaana odda? Kati ngenda ttambula. Bamanyi okugira akaseera kyemmanyi ne wano mwali mu mazika akaseera nga temundaba. Mba ntambula. Okay, tuwunzike Timani twabate bukizo okuzaako nana nkutumiddeko Rastaman basobodde okuba nga atadde Dubai. Big up. Kola baba embeera kino okuba nga tugitambuza sibula batulaba so okuba nga tuwunzika. Nana ono wange. Nana Rasta. Yazzeeyo jjo. Kansooke mbuuze lwaki abantu abagenda e Bulaaya tebagamba mbu kati ngenda. Kati n'oyo alinnyo ennyonyi emirundi emingi butuyinza okukuloga. So bonna naffe tetusobola kukuloga. Yazzeeyo jjo. Nkubira akasimu ŋŋambe Rastaman kalabe abaategeddeko nze baddenga basatu abatasobola kuloga. Rastaman. Na Babylon system. Na like Babylon system. Se tugambeko. Anze yaŋŋambye n'agamba kuleya n'agamba ne mukoddomi we Roja. Naye kasita mukoddomi wange omulala akyali. Omanyi nana mukoddomi wange. Wafumbe. Kati eryo fumbe. Fisha ayogera Oluzungu. Si Luzungu. Kati ali mu Lumerika, yadda mu Lumerika. Omanyi Oluzungu n'Olumerika byanjawulo. Yansanga nangulira bya nga mungulira mu Luzungu. Mu Luzungu Fucking bote wiki. Nembuuza naye abakwecupa. Mpozi n'ekirala olaba
muko wange dreamer Dreamer, ye fishera Man. is a dreamer day. Okay. Omanyi anti amanya gaffe galimu ebivunulwa kati dreamer Okay. biroto one day olaba oyo omwana dreamer tubadde naye in hustles Yeah. naye I think he has made it. Yeah. Obulamu kati tusaba buwongera okyuka buze bukyuka era nkubiriza nnyo bageto youth temuggwamu maanyi kubanga ebintu ebimu mubiraba tubikola ebimu bitulema naye ebimu tugezaako tubikola to inspire young inadigetaria abatulaba ababadde batulaba n'abatulaba ku lubalusewa tubasibuddeko bannaffe musigale nga mutwekuumiddeko subscribe comment wabadde ogera ku sente ku bantu abalina abayebwe aje Samuel Gange atwade team and Angry Youth naita Memorial production mpozi nakasembayo waliwo drug cartel kano kankayiseewo drug cartel eyatiddwa mu Mexico bade bamwita Esagwel Yaman Esagwel El Mencho oyo ye musajja abadde yadda mu kigere kya De Guzman omanyi olwo bakatero lulinga lunyiriri embozi yatujja kudda tujikwateko El Mencho El Mencho yabadde yadda mu kifo kya De Guzman De Guzman yali yadda mu kifo kya Pablo Escobar omwana yangambye nti fabaka papula nti twetwaga papula ku bakagatte ku 6 killer diseases kagattibweko kuliye madidi kyatukoze Ssaabasajja Kabaka wangaale amina yesu ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubaluseewa TV wabula birowoozo bya muntu ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubaluseewa TV. Lubaluseewa TV mazima ku mazima.